Benjamin yakomyewo. Ne yakubye bukubi simu. Ng'olwagamba ki? Kyolina okumanya bingi. Yabadde agamba nga bwe yali ayagala okwetongola. Then n'agamba mama abikolera Suzanne. Naye nga bibadde bingingi naye ng'ekibadde kisingamu obukulu abadde ayagala nnamba ya Suzanne. Kati mbu Benjamin yakyetaaga Suzanne. Kirabikanga kuba kyanneewunyisizza. Kati olwo ennamba wagimuwadde? Kyekikumpisiza wano. Jjukira gwe yamutwalako akamaali ke. So kati mbaye nyina okusooka okubuuza gwe nnyinimu. Togimuwa? Mbadde mmanyi wayagala dde okumwegobako. Singa tabadde lubuto lwange. Olaba Andy, nze saagala kuyingira ebyo simanyi child support. Ssebo, oli olubuto olw'edda aluyina. Child support olina okumumuwa. Eyo sikiwa nti tunaatuuka nayo. Kyogamba ogenda kulumujjamu lwa mpaka. Oli musawo. Laba yeno. Katukitwale nti nsaba. Ate jjukira bagamba Mukama yanukula buli ssaala za muntu. Lucas, muno omusabira ssaala ki? Namugamba nti ze saagala byakuzaala ye nannemerako. Kati nze mukolere ki? Lucas oli mutemu. Kitwale nga bw'oyagala. Nenze nkimanyi ng'omuntu akola ekintu ky'ayagala. Naye simanyi watya kino we kyatuukawo. Ate oki? Ebyo bye bituukawo bw'otayambala kufuna bulwefujje. Nze kikulange yakuwa ssente za periods. Kati tuzaako ki? Mbadde mmanyi wagenza okumpita wano olidde ng'olina pulaani ate toŋŋamba eky'olujjamu. Nze mbadde nteeso gye tutandika okubeera ffenna. Eki? Ate lwaki? Waŋŋamba omusajja yaggoba. Nze mbadde manyi kyenkola kye kisinga. Ng'oyogera nga nnyamba obuyambi. Onfuna bubi. Ate n'ekirala naawe sikumanyi nnyo. Oyinza okuba oli mufumbo nga wannimba. Nandibadde sijja wano. Ate era nandibadde sifaayo olwo waŋŋamba nti oli lubuto lwange. Kati nze mbadde nteesa ogire ng'ondabiririra gye ndi nga bwenkwetegereza. Kati obeera wa? Namukwano gwange. Kale n'ekigambye kirowooze. Kati n'ekirala nsabala ku kasente ak'okumbeezaawo kubanga okimanyi ennaku zino sikole. Sente nga mmeka? Naye ebirooto tebibanga bw'obiroose. Nze natandise dda okweraliikirira. Ky'ogamba okakasa ayinza okukikola. Kambeeko kye nkulaga. Kino kiki? Mpeke? Yabadde mu kyayi. Ensonga lwaki nkugambye natandise dda okweraliikirira. Zaaki? Mbwa bosho ne piiro. Wategedde otya?
nagenze nendaba omusawo lwakuba yangambye mutesa wakunkola bube nga situtte yakwiriso nampaayo eddagala eddala esobola okuŋŋema obulabe bwonna obulala. Kati ayagala luveemu ku mpaka? Simanyi nakumanya oba njogeremukko naye. Bw'onooyogera naye ojja kuba obyonoonye. Ayinza n'okukozesaako amaanyi. Nze mbadde ŋŋamba mwesonyiwa obeere ng'omusiru. Prosi ne bwe naayefuula omusiru kasita analaba ng'oluto luvuddeyo anza n'okukola ekisingawo. Then kati muviire ogende ewamu. Nedda sagala kunvolvinga abazadde bange ku kintu kye nneetandikira. Kati gwe oyagala bakuzeeyo ng'oli mufu? Toyogera bw'otyo naawe. Yagambye nno mbu takwagala wano. Kati ayagala kutta nga toliiko ayamba. Wabula omusiru oyo. Ndowooza olabye nti mukwano gwo teyakuteera ddagala mu mmere. Ekyaddala Mukama ansonyiwe. Nali ndowooza Lukasi yakyuka. Kumbe bino byonna abadde ng'abikola ng'alina pulaani ze. Naggamba. Naye munnange. Bagamba awali abaagalana. Oyogera bitono. Ndowooza kati ke kaseera okwetondera mukwano gwo. Anti nali navaayo nga contract tennaggwako n'oŋŋamba ogenda kungerezaako okwo. Nze zo nazifunye tebigenda kuba ng'ebyaluli. Ye ku luno ndirwedde nnyo anti kati process ngimanyi. Ngenda yitirawo nsasule. Kansubire tebigenda kutwala bbanga ppanvu. Kale. Bye. Olivia bigenze bitya? Meddy ali serious nnyo n'okusinga bwe ndowooza. Haati. Mbw ayagala tutandika okubeera ffenna. Yasooka kweraga ng'ateeguya. Naye kati yalabika yeekuba mutima nasalawo abeere pati y'obulamu bw'omwana we. Nze simwagala era ekyokubeera naye kiba kigenda kummenya. Nze ndaba kisingako gwe okudda ewammwe obeera n'akwetaaga. Osi kyengenda okukola kyakumuggyako ssente naye okubeera naye. Kansuubira anaazikuwa ezikumala osobole ogyepangisiza. Ngenda nagamba very soon ngenda. Kitegeeze n'ennyumba nino givaamu. Ofunye omukisa wose tolingira ogugaana. Wamanyi? Sikuyinaako buzibu. Nakimanya sitaani mwali mu maka muno era yakukozesa. Nenkanya kusabira nakusaba Mukama akulaga ekitangaala. Era ekindaze munnange weebale nnyo. Linda. Lukasi bulijjo ye sitaani mu maka gano. Prosi naawe. Okay, I'm sorry. By the way, munkubiridde mbadde njagala kuteerako akasente ke wali onoonya. Weebale nnyo. Sikuwoze nkuwadde buuyi. Weebale nnyo weebalire ddala. Olaba sitaani bwe yali ayagala okuggyako omukwano omutuufu. Okkiririza mu ntuuko nti ekiriba ekikyo kiribeera n'otawalirira
Yes. Kyekiseera oleme kuwalirira kusigaza Lukasi. Kuba Mukama akuyambye mu bintu bingi nnyo ku lulwe. Wabula mubuulire. Mugambye enfunda eziwera wano. Ng'awoza laavu, mbulaavu. Abasajja bangi abasobola okwagala omukazi alina omwana. Newankubadde nga si wuwe. Benjamin ye musajja omutuufu. Naye ate taliiwo. Grace, okuva obwedda ndi ku sayidi yo. Naye ku kino, Susan muleke akole ekituufu. Ate nkoze eki? Benjamin gw'oyogerako talina kyalina. Agenda kumulabya bulabya nnaku. Wamma Susan, beerawo ku lulwo. Omusajja omutuufu alijja. Wabula mbabuulire. Mundeke nsooke nkirowoozeeko. Essaawa zino simanyi na kyakusalawo. Kale. Nze nsasula ssente zange. Mbaweemu ka space. Webale nnyo. Kanjira ngenda mugira mubeera bulungi.